Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a good one for starters. We're going to demo screen so come on pitire one. Number big size. Bye cool. Muyite n'abawagizi be. Katuwuliriza mukadde. Simanyi lwaki ebiseera ebisinga buli Bebe Cool lwavaayo kwagala okuchallenginga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ayina engeri gy'ekubamu ekitangaala obusiru bwe ne bulabika nti ate bukulu okusinga emyaka gy'ayina. Kankaddemu katono. Bebe Cool lwavaayo kwagala okuchallenginga statement ekoleddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obusiru bwe ayina engeri gy'akubamu ekitangaala ne bulabika nti bukulu bukadde okusinga emyaka gy'ayina. Lwaki njogera bw'ekyo? Sooka owulire we yayogedde wano. Nkomewo. Bw'omukulembeze wa Uganda buva ku Baganda oba buva ku Bannayuganda? Why is your topic always about Baganda? Can't you have common sense and see nti nekyo kikukyaya tribes endala? For us of course tukuba engalo naye ate kinnuma nnyo kati njagala nnyo okuexposing omuwulidde akugambye mbutamanyi nti His Excellency akimanyi nti gyakoma okwogera ku Baganda kimukyayisa tribes endala. Kambuze ekibuuzo. Senga omulokole agamba balokole banne nti bwe musigala nga mukyawaayo ssente nga mukyaziwa abasumba muli basiru. Omusiraamu anyiiga ati. Kambuze ekibuuzo. Senga omusamize agamba basabize banne nti bwe musigala nga mukyasamira ejjembe EBCD muli basiru. Omulokole ki ekikunyiiza? Mbuliramuko. Omuganda singa agamba Abaganda nti bwe musigala nga mukyakola EBCD omulugwalo mukyoli n'omulamu ate kyekiba kikunyiiza okujjako ng'olina ekikyamu ku mutwe kati ye bwana Bebe Cool owulidde reasoning akugambye nti ensonga lwaki tribes endala zijja kukyawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekibuuzo kiri nti omusoga lwaki oba onyiiga nga bagambye omuganda akyalonda Museveni musiru okujjako nga kituufu oli musiru? Why should you feel offended? Senga omusiramu avuma musiramu munne obusiru nga naawe okiraba musiru kati gwe omulokole oba onyiigirawo nga omusiramu yavumye musiramu munne okujjako nga naawe obusiru bufaanana obwoyo gwe bavumye. Kangenda wookubiri sooka owulire ka vidiyo kano still tukomewo. That's why we are still stuck with the NRM. We're not a manyanti obukulembeze is not about Baganda. Omuwulidde awo. Let's take this donkey back to school. Ndi pretty sure okwata Bebe Cool ne group yonna gy'atambula nayo n'abawagizi be bonna tebawuliranga ku kintu kye bayita GISU, the General Security Unit. Tebalina kye bamanyi. Era n'omulimu gwa UNLA omanyi mu biseera bya Obote. Kyakubiri ndi completely sure Bebe Cool bw'omugubira essimu obudde buno gwamumanyi tasobola kunnyonnyola butya Obote bwe yasirinkana Ssekabaka Muteesa owookubiri. Weebuuzeemu Obote atuuka atufuna maaja ya Kewaayi. Bw'obanga tutegedde ensonga lwaki omuntu omu akoze statement osooka nga n'ogenda n'onoonyereza mbuuze Obote mbuuliza Bebe Cool. Obuzibu Bebe Cool olina omutwe munene naye ate oyoleseza nti gutuddemu obwongo butono. Omutwe munene nga gwange naye ate kati gw'obwongo olinamu bwanswa. Lwaki njogera bwe nti omuntu eyakwata Obote okumutwalira Amos Ssempa eyali minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda mu Mengo establishment yali Abu Mayanja, yali Muganda. Kankuddiremu kuba bino definitely tobimanyi oli mubisi n'abakugoberera bonna babisi. Bebe Cool n'abalinga gwe yali Muganda yakwata Obote 1960 okumutwalira minisita wa Kabaka Amos Ssempa batuule balwanyisa omuganda Bendikito Kiwanuka. Meeting ya Ssaabasajja oba meeting ya Kabaka waffe owookubiri Abu Mayanja yakwata akasajja ku Obote n'akatwalira Ssekabaka Muteesa owookubiri bagende batuule
UPC ekole maja ne KY bakomeyo bajje Benedict Twanuke yali omuganda ku kifo ky'obwa prime minister kyeri awangudde mu nkaga mugumu badde mbateeka akaluka nkaga mu ebiri. Omusajja bwavayo n'akugamba omuganda akyawagira Museveni musiru lwa nsonga nkusigira kifaananyi nti okuva ku Obote omuganda abadde akozesebwa bukozesebwa kuva ku mulembe gw'Obote omuganda ebadde kondomu totulangako mu kifo ky'amaanyi tojjangako ku mwanjo mwenna mutandisa okujja ku mwanjo simply because waliwo omwana wa Buganda ali ku hayi anyenya emmeze ennene mwenna mwaliranga wansi mwalinganga mbizi olunaku lwero babasembeza ku high table simply because omwana ali mu kunyenya ebyokulya ebitudde ku high table muganda kamutwale ku Museveni utawuli yalwanirawa the General Security Unit Gisu kali kabinja ko Obote akali katugumbula ba royalists bonna abali bagoberera Museveni mu kinana kazoninga out Luwero Triangle nga katugumbula abaana ba Buganda abali mu Buganda simply because bali bakolagana ne Museveni. Akabinja ka Gisu akobote katugumbulanga abantu abamu Buganda simply because bali bakwatagana ne Museveni bajjajja fije bafiira. Ekibuzo kiri nti goza lwaki utawulwa Museveni yalwanira wabweru wa Buganda lwaki yina tuleta mu Buganda Buganda mubadde embuzi babakozeseza over and over again naye temuyiga ate nga mweke nyini mwaberwanyisa kati sebo tumaze okugamba nti omuganda yenna bakozesa ku Obote ne bakozesa ku Amini ne bakozesa ku Obote tu ne Museveni aza kukozesa bw'oba okyalonda Museveni oli musiru no value with this type of reasoning bebe kunzubira mutabani wayinza okuba nsingako obukulu lwaki olowooza nnyo ng'enkoko lwaki obwongo bwo butono ng'obw'enswa you have chicken brains lwovuddeyo kwagala okulisoninga ebintu by'abantu abategeera ate oyongera kulaga nti oli kimbuyege kapere underbat awedde emirimu novayo n'ogamba mbu omulugwala agenda kunyiga ng'omuganda agambye omuganda nti oli musiru omulugwala oyo abeera musiru novayo n'ogamba nti waliwo omunyankola agenda okunyiga simply because bagambye omuganda agambye muganda munne nti musiru n'ogamba nti omunyankola agenda kunyiga oyo omunyankola abeera musiru vidiyo eggwa bweti kankikkaatirize omuganda yenna ali eyo ng'okyasobola okulonda NRM ne Museveni you are very good idiot oli kisirusiru ekisemba lwaki bakozesa Museveni n'atuuka n'okuleeta Ssekabaka gwe tulina obudde buno Ronald Muwendo w'okubiri n'amutwala mu Luwero Triangle n'alwana okujja kwa Muteesa mu lutalo lwa Museveni eruweru ng'ayita e Rwanda ne Kenya okuyingira Luwero Triangle kwagatta abaganda bangi mu lutalo luno obuwangu businga Uganda awo bw'abaana ba Buganda kati Buganda efunyemu kikasookedde Museveni ajja mu bukulembeze kiki mufunyemu oli wano otadde omutwe omunene mu screen n'obwongo obutono ogezaako okulaga nti reasoninga what are you reasoning an idiot omuzungu agamba a fool may grow older but never wiser. The eyes of the fool will forever be open, but the minds of an idiot will forever be shut. Bebe kulugeno lunye proverb way egamba an idiot will grow older but never wiser. The eyes of an idiot will forever be open, but the minds of an idiot will forever be shut. Okadde musiru kinyamiza ate kinakuwaza nti ogenda kufa oli musiru maliriza bwenti omusoga ali eyo senga nvumu omuganda munange nti oli musiru omusoga n'onyiiga ate gwobeera musiru n'okusinga bwenvumye obusiru obeera mpuuta bwana sali webale kwolesa busiru ekituufu kiri nti ate kati bwe mubaganda yemumu ebimu ku bikebe ebigeege bye tuyina no apologies idiot